Okay, my message is treasure yourself. Let me tell you, for me, all the people who talk to me, I'm calling them my parents. Even as I am here, Segama Mukwanya Badon and Mitata, one I answer Mr. Bishop Secondary School Biology. They answer Mr. Badon, there's a Ribana. That's a Ribana. It's my father. I see him as a parent. Don't lower yourself. You are an important person. You are a teacher of all of us. Name your one go Jeffrey. But that primary teacher is the one who taught that person. It's from that secondary school where they went through. Era kyekisinga okunnuma singa abantu bano bateeseza nnyo amasomero okusinga ebirala. Because knowledge is the beginning of many things. So, my point is, please, if you are to do good, please endeavor, treasure yourself. You are not so cheap. Masika, babu chalo nga kwenu meye chalo. Anange tuwe chitibwa. Muri ba muwendo. Muri bantu muri kuvalyo, muri ba muwendo banange. Oba kusomero, oba ebwerwachi. Wesomero. Treasure yourself, you are so important. You go in our churches. My fellow ministers can bear witness. Whatever musomesa, we are going to go to Mukanisa. Oba bukubiriza kamumuwe. Oba buwandika musomesa. Eyo kutuka kuwandika. No mwasoma mweka musomo solo kuwandika. The secretary, teacher. And you do that very well. Because you have that respect. Nega yiri dembasa wasomesa bakatonda, wasomesa baffe. Bw'obanga okola bulungi weeteekemu ekitiibwa. Bw'oteebwa ekitiibwa, ani anaakikuwa? Naye bwe wamalirira okwewa ekitiibwa, otandika kukola bulungi. Ebitagasa ng'oleka ng'okola ebikola ki? Nabano mubaanirize. Muvudde abakulu. The first impression is your appearance. Your appearance. Yegwe n'oyambala akateeteeyi n'abaana bakuyita kkala yaako. Kati abaana balyegomba nnyo obusomesa. Wafuna katisaati ko ne kakunyumira kamaaniyo. Toyagala kata. Abaana beebuuza n'okwebuuza oba kano akoozaako ddi. Temweryaako ki? Mwefeeko. Omuntu akola obulungi n'okulabika alabika buki? Nosiba akapiira akakoba ke kamanyuka. Tusalireko ddala enseeka. Nosibako zaaki. Abaana. Temwerya
lyakonja ulo njogera ng'omuyisi ng'omwana eyasoma abamu abatumisiza amannya mwawa ekitiibwa temba lyakonja ulo kubanga oluusi n'endabika ejjakufa osinga okola ebyotandikoze kubanga wasomesezza wena n'osiiba n'ennoni paka mu kyenyi era omusomesa wa sayansi teweeryakonja n'endabika alabika buki ate n'abeewammwe abaana baffe buli awo bonna bujja bw'amaaso ana waggulu maaso n'emabega maaso bubukirabukira mu kompawundi baana bamusomesa banange gezaako kwota kifaananyi kya musomesa na katonda akyatwitidde katonda atuyise ng'onookola bulungi tyokuswala tyokola ki emanya eriyo abantu bomuntu ze mukulu w'essomero lyawano oba mwagala oba temwagala yenze ayomba asula atudde kubanga eri mukulu w'essomero mukulu w'essomero muli balungi temufaayo wabula agamba nti oluusi ayagala okukola obulungi naye alemererwa okukola obuki obulungi kubanga waliwo ekiri mu ye. Brethren, we have the source of doing good is God, Jesus Christ our Lord and Savior. Aina mabaidi ticho oluusi mutukola bubi natuuka enjeru abenjeru bano tebasomye muli awo natuuka enjeru bano baliwa kakati nga waliwo omusomesa asomesa era enjeru waliwo kati kabuligi bakakoze naye waliwo kafanya ova ku Nile kumanya ku main oka wansi kabuligi noloko yambuka ku St. Stephen Church kati n'essomero dada wagala nandada nsikizenyala omusomesa oyo wayalagawa nebalinganga nebakomyawo tuti yasibangawo nebasuula munda muki mu nnyumba ye senga mpulira afa nga mpulira nkola ki naye kimu najjukiranga neŋŋamba Yesu nga wamponya senga nange nakusagalako nandibadde nange banzija ku ngudo bwe nti Yesu ng'oli mulungi webale kundokola. Let me tell you, I had to get time and sit with this teacher. I asked him, why do you shame us? Huh? Look at these young ones who always carries you back to your home. What image you give them? Nangamba taata njagala okuleka naye kiri munsi kingamba ddayo kino nakitegera amaze kulokoka timumanya agaffe obe twagala okwejjako si byangu okujjako ng'otegedde oyo asobola okuteekako ekisa n'akuwa amaanyi n'osobola okwejjako byonna ate as a result you continue doing good. Brethren, teachers, why don't you accept Jesus as Lord and your Savior? It's the source of doing good. There are things you have to do, but you cannot find them in your where you went for studies.
are here, we are going to do good. If you are to do good, there is somebody who is God. If we accept him into our life, he will help us. He will be with us in all times. Tough and serious times to help us to do good. Omwana naliko okutubulya gy'asabira naye nga yamutwala yesini yawumani esonyiyibwa dda nga ne bw'oyenda ne bw'okola by'okola byonna batuyigiriza ki baye batoli nakkiriza n'agamba ntegedde mugyebaleko bannyabo. Praise the Lord. After listening to that beautiful message, I want us to gw'omanye omutima gwo, gw'omanye entambula zo. Ayinza okuba abadde ayogera by'otambuliramu. Masomero eyo eriyo ebintu bingi. Byona abamu nga batambulira mu ddoko. Njagala olowooze ku bubaka. Amaanyi g'owadde abantu bano abazaana bo n'abaddu bano okufuuka abaana bo kubanga babo ddala bano mbasabira Katonda afe omulungi ow'ekisa obawe omwoyo gwe omutukuvu basabidde obawe amaanyi Mukama ag'omubiri n'ag'omwoyo n'okusinga ago aganaabayinzisa okuwangula buli kukemebwa kwonna okuwangula buli kusoomozebwa kwonna buli kikemo kyonna. Ayi Yesu kabaka ow'eggulu bano babo baana bo tubaleka kyekimu obongereko omuwendo mu bulamu bwabwe bwongereko omuwendo mu buweereza bwabwe buno bw'okusomesa obateekeko ekisa kyo n'okuganja ebiva gy'oli kubanga Mukama byonna obigaba baba bano mbasabidde Katonda ow'ekisa olabisibwenga ogulumizibwenga mu bo era nnyimiridde wano mu linnya lyo Yesu kabaka ow'eggulu okusoomooza byonna ebadde bibasoomooza n'ebinaabasoomooza yimiriranga wamu nabo Mukama obakwatirenga bo n'akagabo nsaba obeeko by'okyusa obateekeko obukumi bwe obateekeko amaanyi go obateekeko omukono gwo ogw'ekisa tumenya buli maanyi gonna ag'omulabe Sitaani kubanga oluusi twagala okukola obulungi naye engeri z'omubi zitulondoola okutulumya okutukosa n'okutujja ku mulamwa. Mukama bano babo mu linnya lyo Yesu bafule babo mu linnya lyo Yesu bafule bawanguzi mu linnya lyo Yesu kuba omubi n'okumumalawo n'okumuzikiriza mu bulamu bwabwe mu maka gaabwe n'emirimu gyabwe sebo basanyuse basise ku nseko mu byonna bye bakola balabe ng'okubeerawo okwo olyoka okulumiza otenderezebwe nga bw'ogwanidde nnyo. Weebale Yesu weebale Mukama bano tebakyali baana ba mubi newankubadde ab'emizimu ob'emmandwa tuzigobera mu linnya lyo Yesu oba byabika bwabwe oba bikojja bwabwe tubakutulako kaakano bayingira mu kika eky'obulangira eky'obwakatonda kyekika ekitukuvu. Mukama obakuumire omwo balyoke bakusinze nga bakutendereze nga bw'ogwanidde nnyo naye okusinga byonna kabaka ow'eggulu ensi yonna ekumanyi nga gwe kabaka ow'emirembe. Sa Mukama abampeera emirembe ensi gyetayinza kubawa Mukama abawe emirembe Mukama abawe emirembe mu buweereza n'we mukola okusomesa Mukama abaweeremu emirembe abateekeko ekisa n'okuganja mulabibwenga muli banjawulo mu maka gammwe Mukama abawe emirembe abatanabakuwasa muwase abatanafumbirwa mufumbirwe ng'akwagala kwa Katonda we kuli abawe ekirabo eky'obufumbo ekiweesa Katonda ekitiibwa abawe emirembe kwe kusaba kwange ne bw'onooba oli wekka naye ng'olina emirembe naye mbasabira Mukama bagatteko omuwendo abawe emirembe gye n'okusinga byonna abawa omukisa n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu obukwatagatta ku bulwadde obuyinike gwe mbasabidde bukke ku bulamu bwammwe bassebo ne bannyabo mugende n'omukisa omukisa ogule gubeerenga nammwe mufulume muyingirenga nagwo mbasabidde omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Twebaze n'omulabirizi nga tumukubirako omugalo olw'okuba ku bulungi bwatutuusizaako
Now we shall stand on sickness, and if any person is here, I know they are sick in any way or have issues for the rest of this day, and we shall be glorified as teachers refresh themselves, even as they celebrate you. The Lord, your name will be glorified and your goodness will be manifested. God has brought us for a purpose. I pray for each one of you. In all your endeavors, may you receive the peace of the Lord that goes beyond the human understanding. But not only that, I pray may the Lord widen the halls of heaven. Teach us, the Lord shower you with his heavenly blessings. The blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you, go with you, wherever you came from, whatever you do. Use different capacities, locations, receive the blessing of the Lord. Whether in town or village, may you be blessed.